nze nga nze kuwa bujulizi obwaliwo ku ebyo bye bagamba dadi wange yakwata omwana atanneetuuka nga si bituufu. Lwaki ogamba nti si bituufu? Kubanga kyetwagala nga tonnatuuka ku bituufu ba si bituufu. Ewaka mubeerawo mutya, mubeerawo naani, mami yajjawo atya bw'aba yajjawo, mwana yajja atya, omwana mumuyita mutya, luganda ki oluliwaawo, n'ebyekuusa ku ebyo. Enkolagana y'abazadde eri etya? Tutandikire ku nsonga z'awaka era ez'amaka. Like omwana wa maama dadi si yamuzaala ate gali amaka nago ga mukyala, ffe twali tubeerayo naye nga ga mukyala, ffe twali tubeerayo bubeezi. Kati ate ku bizibu ebiriwo nga bagamba nti dadi yebaka ku mwana, mu kisenge tusulayo like abaana 5, abawala abakulu tuliyo 3, omuwala omu omuto n'omulenzi omu wetusula mu room, naye tusula ku buddeekaazi. Bweyabayo nisha asula waggulu nti akatanda kewo omuntu aba akalinya kaba kaleekaana oba okawulira, naye ffe tetuwulirangako katanda nga kakaaba. Maama agamba nti taata yajjanga mu kisenge nga mwemuli n'agenda katanda k'omwana, ng'agenda katanda k'omwana. Maama agamba nti omwana bamukozesa emirundi 3 mu nnyumba ya wansi, emirundi 2, n'eyo ennyumba ya waggulu omulundi gumu. Eya wansi n'eya waggulu otegeeza ki? Like ennyumba ya kalina waliwo eya wansi waliwo eya waggulu. Kati eno eya wansi gye twasangamu mami, naye we baali bantwala ekajansi kubanga ngenzeeyo guno omwaka, twasanga mami yakayingira enju kubanga yatugamba dadi wammwe yali yandeka mu kali akayumba ka waggulu era takimanyi nti ndi mweno eya wansi, era saagala nsange na mu ya wansi, njagala nsange mu ya waggulu. Dadi teyaliiwo, yali Sudaani. Omwana wagambira nti dadi yamukwata mu mwezi agamba gwokutaano, dadi teyaliiwo. Kubanga ne mami kennyini, kubanga twagenda n'oyo mukulu wange n'akitwegambira, Hajji yandesemu eri ennyumba ya waggulu, ate ne muno saagala nsangemu, agenda kunsanga mu ya waggulu. Eya waggulu otegeeza fule ya waggulu oba ennyumba ziri 2? Like ennyumba waliwo fulo enemu nene eya wansi nga kalina bwebeera. Kati omuntu abeera bwe mubeera ewaka, abantu abamu basiiba waggulu, abalala basiiba wansi? Nedda. Like ennyumba yazizimba nga zabapangisa. Wafuna agenda mu ya wansi nga ye agenda mu ya waggulu. Nkitegedde. Badde manyi nti maka gamu muyita omwo munda ne mwambuka. Okay. Kati ng'ennyumba za mukyala, olwo dadi wuno omukyala ono basisinkana mu bukulu oba taata wo ne maama wo muto? Azene baava dda nga bali wamu oba tebaludde nga bali bombi? Bewasa naye ne bamala nti ne baawukanamu nga waliwo era entabanku eziriwo, naye ne bamala ne baddiŋŋana. Biki ebyabatabula? Luli simanyi byabatabula. Naye waliwo nga oli ku nsi? Nali wendi ku nsi. Dadi mu maama ono amulinamu abaana? Bameka? Bali abaana 2, bonna bawala. Be bato be bakulu? Be bato. Ekitegeeza agenda okumufuna ng'alina bano omuli ono Nisha oba ye Nisha ayogerwako. Maama akola ki? Maama landlady. Zezo ennyumba zapangisizaamu abantu n'afunamu ssente. Sente zizimba yazijja akola? Nawulira mbu yafuna looni naye sibimanyi, naye abamu bagamba dadi ye yazimbawo naye ng'ettaka lya mukazi. Okay. Mubadde awo emyaka emeka bbanga ki? Obaddewo gumu?
kati mugenda okuwulira nga bino bitandika ebyama maama okugamba taata nti yebaka ku mwana byatandika biti. Ebyo ebintu byatuukawo ku Mande bali bangobye fees. Kati nenkubira mami ku ssomero nemukubira essimu nga sinagenda waka nemugamba mami bangobye fees nzije naŋŋamba jangu ono naŋŋamba jangu kati neŋŋenda ewaka nasanga mami ne dadi bayombera hours nga 2. kati wabamala okuyomba mami najjako essimu nampita enze neshima naye mwana we wamami natuyita mu kisenge kye natugamba dadi wammwe alina ebintu byakozesa ebiragalagala ebitategerekeka bunazza emisango biki natugamba nenda bagamba bino ebigambo mubyogere nga wembibagambye. Kati mami kwe kutugamba ebintu byogerera nga byabibagamba. Mami yatugamba tugambe dadi ayingira ekisenge n'agenda ku katanda ka Nisha namukwatirira amabeere namukwatirira akabina nahavinga ne sexual intercourse with her. Nemugamba mami ebyo ebigambo binene ante si bituufu nze sibirabangako nga dadi abikola. Kwanza mba mpulira ekiro nze dadi simuwulirangako ng'abikola. Mami nankuba oluyi naŋŋamba tomanyiira gano amaka sigago ate siga kitaawo ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo. Kati mami yabateerawo yajja n'essimu ng'abakwata nga ntukwata naŋŋamba n'okuŋŋamba ajja kungoba mu nju. Olwo yali abayise bameka ekisenge? Twaliyo 2. Muwala yali yasigaddeyo ku ssomero. Mami nankuba oli tomumanyiira gano amaka sigago siga kitaawo ate naŋŋamba nja kugoba mu nnyumba yange ate nga ntya wenfulumayo basigenda kuddamu kusoma ebyo mbadde nfunira education yange naffe netwogera ngeno watukwata vidiyo. Anti kakati abalabi baffe so TV kye baagala okumanya biki bye yabagamba okwogera era njagala okola reported speech nga bwe yabibagamba bw'oba obinaleetinga nga bwe wabyogera ku vidiyo ezo. Mami yatugamba tugambe dadi ayingira mu kisenge kyaffe n'agenda katanda ka Nisha nayingira neeti ye kati namukoonako bw'ati Nisha waaba tawulira dadi nga mukwatirira ku mabeere ku kabina n'avinga sexual intercourse. Kati Nisha waayasimula nga dadi akkirira wansi olumala nga Nisha abivuddeko ebyokwasimula nga dadi akomawo waggulu neera Nisha waddamu nga dadi afuluma ekisenge amala akomawo ogwokubiri nga neera akola ekintu kyekimu. Kati nze namugamba mami ebyo ebintu si bituufu nze sibirabangako nankuba oluyi n'agamba tomumanyiira gano amaka sigago ate siga kitaawo ani nja kugoba ne mu nju yange yogera ebintu nga wembikugamba. Kati akugamba ebyo byonna ng'oli mu kamera ey'essimu? Ebyo teyasooka tuteeka mu kamera olwakubuliifinga by'olina okwogera. Kati bwe yamala okubuliifinga n'otunula mu kamera nga bw'otunudde mu eno? Twali mu ssimu ye. Anti ngamba nga bw'otunudde mu eno n'otunula mu kamera y'essimu naawe n'obyogera? Era yabipositinga nga bw'obyogedde? Kitegeeza bwe bumu ku butambi obwo obujja butambula nga mwogera. Ante waliwo n'obwakima bwe yakola bwe tabussaayo ateekayo bwange kubanga agamba olaba omwana we yamuwaddeko obujulizi kitegeeza kituufu oba omwana we tabussaayo. Yabatwala babiri
mwenna n'abalikodinga n'akasukayo obubwo naye akozesa kandi akooli omwana gwe yeezaalira ddala takasaayo kati bw'omala obulikodinga bwabwe yamala obulikodinga bwakozesa kati awo bamala obulikodinga ng'akuba ku ssomero ng'atumya nisha nisha ng'atuuka fena tuli mudde nisha ng'atuuka we yali akwebaseeko nisha n'amugamba nedda tanneebakangako n'amugamba yogera ekituufu tukuyambe dadi we yali akwebaseeko nisha n'agamba wallahi mami dadi tanneebakangako ebyo nga bikodinga oba byo just wali nga temuli ku recording waliwo lwe byamurekodinga nawo tujja kutuukawo kati ffe n'atugobayo mu kisenge ne beesibirayo ne nisha yateekawo kateni nisha alina emyaka 14 ali mu class siniato nazaawo kateni yaabwe kati olwamala mami n'ampita n'aŋŋamba Anati dadi we yakozesa omwana wange emirundi egya 2 yamugamba 3 yaŋŋamba dadi wo yakozesa omwana wange emirundi 3 tolwamala ne bavaawo ewaka ne bagenda ku doctors clinic n'atulekawo ewaka ekajansi kati ekyogambye nti nenisha yamukwata ye yamukwata mu kiazino abo videos obwo butambi alina ke yamukwata ng'amubuuza dadi we yali akwebaseeko nisha ng'agamba nedda akuti yakafulumya akuti kafulumirako anyway ku social media kati bagenda ku doctors clinic olwo dadi ali ludda wa biseera dadi ali mukomera bamukutte no I mean bino byonna agenda okubayita okubateeka mu kyenandiise studio okuboogeza ebyo byonna n'okubakoochinga nga bw'ogambye olwo dadi mu kiseera ekyo ye yaliwa dadi yali oba nesenga yalina oyo senga olunaku olwo baali waka tebaali waka baali mu kibuga ekitegeeza taata omusuubuzi ekirala munnayuganda kyayagala okumanyako ku bintu byammwe bino dadi alina amaka go gokka oba waliyo amalala dadi alina amaka g'emutundu alina n'ageebulenga bwe tubeera mu geebulenga ate gali ag'ekajjansi ago ga mami ga mukyala eyo muwumulira buwumulizi oba muvaayo nga mugenda ku ssomero like nze gye nali mbeera nga nsoma dde sinyafu obadde ongambye nti bino ebintu bipya bya just last week